ahaaga. Omwana agenda kutambula temuteeka ku pressure. Waawo, omwana ajja kutambula mu kaseera ke nga katuuse. Kyekibadde munnange ate mu comment section ku katambi kano. Kabako kw'ossa ne famire ye bamiitinze oba bakyaliddeko omukyala omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi, ekibadde munnange ate mu katambi. Hamiru obwedda bali muyigiriza munnange ate kutambula. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi, wabula nga maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ku Nina Rose bannange omukyala anyumidde Gomez wali wonna. Sheebah Karungi bambi abadde api nnyo okulaba nga omwana we ali mugezaako okuyiga munnange ate okutambula, wabula nga ekibadde munnange ate mu comment section kubadde kugamba nti nno omwana Amiru ajja kutambula munnange ate mu kaseera ke nga katuuse. Baby! Amiru ali ne kojjaawe. Taliishi slowly. Taliishi amwagala okufa gwe tomanyi. Musajja muyonjo mukwano. Musajja mu Aya. Amil. Ha bebe. Ha bebe. Ayagala tarishi. Ya ayagala tarishi we munnange. Ha bebe. Ubububube. Ndange. Omwana tumulese essanyu ono. Abebe. Agenda amami mu ahaaga. Omwana agenda kutambula temuteeka ku pressure. Hi bebe. Tadishi slowly, you calm down, baby. Omwana mama we yamukolera compound ya kabi ne bwagwa tanubuka. Tadishi slowly, eh? Mama. Banage. La malashi. Esaidi awo kabadde kakutte nnyo omubabiro ku mukutu ogwa TikTok, wabula nga nkongeddeyoko Nina Rose leero mukyekinzeko naye bannange omukyala abadde anyumidde munnange ate Gomez. Akaviiri ka Nina Rose kabadde mu kala ey'akakobe, kw'ossa ate Gomez gy'abadde ayambadde mu green omukwafu nga bw'ogezaako okulaba, kw'ossa ne ka makeup wali wonna nga bw'ogezaako munnange ate okulaba. Kw'ossa n'ebifaananyi nabyo bibadde munnange ate nga bikutte etabbu wali wonna esayidi nga bw'ogezaako okulaba ekyo abadde akoze bw'atyo nti people power. Kw'ossa ate ne sayidi wano nkugambye bupoozi bw'obadde wali wonna esayidi awo, wabula bwe nti munnange ate bwe nkoze ne ku muyimbi munnange ate Nina Rose, ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Jaminati Yugi, ebisigadde byonna munnange ate obitrekere.